so koleke mu bana mwenda gwali kyovongerege nnyo nti nzaalazaala nnyo kyekinzaaza abaana kyekinzaaza abaana oyaze ekika nezzezeewo baganda bo baafa 8 bonna era okugyeka mba nava ku maama wange olwo nga neetegerya ngendako eri bwenziveeyo bwenzira n'eno nagendangako eri nembeerayo nenzirako newa maama wange kyenzijukira yanzija nga wano nanteeka ku Freedom City nankweka naŋŋamba kaŋŋende kandeeta engoye zo nkunone tovaawo wenkutadde oba gwe bayitaga siya omumanyi ekiti omuti gwe bayitaga siya yandika mu kiti waliwo omuti nga gwaguyitaga siya muyantuuza nagenda ekaleeta engoye zange annone olwo ng'omukazi asazesaze bulangiti yange n'agamba batuuse okusalasala bulangiti muto wange bajja mumusalasala naye ng'olwabikola ng'alina emyaka nga mukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Nyondo Media. Chewa mwaji mkwano bagamba tebifaanana abirina buli story gyensinika nange esobola okugattako omuntu omu. Omuganda agamba tannayitaayita yatenda nyina okufumba. Osobola okusanga omwana omu ng'alina embeera gy'ayitamu. Osobola okusanga omwana omu ng'alina embeera gy'ayitamu nga nzibu ddala kyoba okyogera nkimanyi ye ng'alina gy'ayitamu n'alowooza nti yasinga okuyita mu mbeera embi. Naye mbadde nkusaba tokwekereza. Nze kyembadde saagala okweke nga obadde ogamba just abantu tulina okufuna ekyokuyiga. Omukyalo ono step mother wo okwagala omukozese ku myaka emito ng'ayagala kweyambuliriramu kyekisinza okuntiisa. Naye kasita wagaana tutandikira awo obuvumu obujjawa tubuuzeeko abakulaba ta junior abakulaba ta junior omanyi ffe twasalawo emboozi yammwe kubanga tugitambuliza ku kamera buli kadde kubanga byandika ng'ebyokusaaga naye abantu ogenda okulya kati eri bali mu mbeera kina bitubanga tubakyalirako so ngenza okujja majuni ayiseemuuko bw'anaabanga waali wanaakomerawo waneeno nga waali tujja kunyumyanyumyamuuko anaabanga hanabakudda nga nsibula nga nkola ki naye nsaba mpeko y'emboozi nga wagimbuuliddemuuko so that n'omutwali alaba kyewagula saawa zino balaba nga majuni ati nalabye mwabadde ne Kevin nga ne Zuku ng'agamba nti onyirira nnyo ku kyalo biki bishwa tugende era bagenda kutwala biki basobola okulaba ne balaba muvubuka alabika bulungi biki alabika bulungi naye nga tumanyi wajja ovudde kankuwa akazindaalo tunyumize. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya aganga amatuufu bampita Jumba Quraish. Jumba Quraish nga neddira nkima aga business kyewaggula okwegasa eri Mama Junior ya family kyewaggula ayise bintu bingi gw'okubanga osobola omulaba ku ssimu yo ku TV yo ebintu bingi byempiseemu naye mu bingi byempiseemu sirabira muka kitange we yampisaamu. Kitange yagenda n'awasa omukyala nga mama wange anobye mu maka. Mama n'atuleka yabo oluganda babiri. Mama afya azaala abaana 9 mu famire. Bazaala y'abaana 9. Abaana omusanvu ne gufa ntusigalawo babiri. Bwe twasigalawo ababiri. N'omusanvu gutya ekigutta. Malogo. Baafa. Gwe yasigalawo n'omulala. Nensigalawo ne mukulu wange. Rest in peace. My brother Lukwago. Yonna gyali Allah amulungamye namusonyiwa n'ebyamusobako. Yafa mulamu.
yafa nga ina emyaka 2 mwasigala bameka nensigalawo bwomu so koleke mu bana mwenda gwali kyovonjerege nnyo nti nzaalazaala nnyo kyekinzaaza abaana kyekinzaaza abaana oyaze ekika nezzezeewo baganda bo baafa 8 bonna 8 nensigala bwomu nga ki ekibatta malogo osurviving otya ne step mother okusurviving as step mother byali bizibu bali bajja bafa mu nfaaki yasooka yagwa mu luzzi balwalanga yasooka yagwa mu luzzi nga myaka 15 namira maama nazikako 3 mu mwezi gumu nga beddiriŋŋana mutwe gunnuma luto lunnuma naafa gwe nalinzirako yafa ina emyaka 2 nga atandika okuba nga atambula maama yanyumiza yali ayira mu lujjagiro tunule mabega ng'omwana agudde wansi afudde akaseera ako nga atalinawo omukazi omulala we yali alina maama ye nga maama yaliwo yalina omukazi omulala Samuweya naye nga maama takimanyi nga mulinamu abaana alabike yamulinamu omwana gyali eyo sijja mwatuukiriza linnya ku kamera maama nakola kinaanoba ng'amaze okunzaala bwe baziika mutwe wange ow'emyaka 2 maama n'agenda kaalaayo kali eyo nenzaalibwa eyo ng'omukazi embeera bw'ogimanyi neemukunyaakunya nantwala ewaka nga nyina emyaka 2 nandekayo mwannyinaze bye nalaba bwe mbinyumya mwannyinaze ennaku yandaba wala okutuuka wendi leero wala tewegombeka mukama kozire ebyamagero bwe ndowooza gye nvudde oluusi nkaaba era embeera eyo kyampaliriza okugiyimbamu akayimba bakayita atenderezebwe ndi musajja musiraamu naye nanoonyenge gye nsobola okwebazaamu Katonda okunkuuma nemba nga ndi mulamu abantu bandi baba bakawulira ne batafaayo ku kyennyimba naye nga kayimba weekali bakayita atenderezebwe kakwata ku story eyo nga bwe yatambula kati maama wange bwandeka ewaka nga nyina emyaka 2 nansuulayo ewa taata ng'omukyala nga obulamu bumutabuseeko nga gye tuli bapakasi wali oddeko kye bayita abapakasa n'ogenda n'olima ewantu nga tebagenda kukuwa mmere nga bagenda kukuwa tugeze muwogo nga tebagenda kukuwa ssente bagenda kukuwa mmere muwogo oba lumonde okupakasa kuba kupakasa ne bakusasula ssente ffe tetwapakasanga pakasa kibeeranga like to hustle kola ffe tetwapakasanga kufuna ssente twapakasanga tuwa muwogo oba lumonde n'ogenda n'olima ye n'okola ewantu mu kifo ky'okuwaamu essente ne bakuwa emmere nga nfumbe nedda ate munnange ebizibu nga binajja nga mumala okulima mu lusuku nga wano omukyala gwe nga watuyise tukulimire nomala tugamba ogenda tuwa lumonde ate nga wakusoggola okusoggola okumanyi nemuddamu ne mulima emmimbi ezi mulumu mwatezza kulima mu lusuku ate nga lumonde wakusoggola olina abagamba musoggole nga muttaanya ngenda kusigawo bijanjaalo neddamu n'abalimisa ogwokubiri nalooka bawo ekibbo kya lumonde embeera gye nakulyamu ne maama wange nagenda okulaba maama yagenda okulaba nga obulamu tajja kusalwa kumalako nabo nantwala waffe eyo mu kibinge nanteekayo nga ndi wa myaka 2 mwannyinaze nayita mu bizibu oli omukyala nga ku makyo tuzuukusa nayinawo naye mwannyinaze sijja mwogera linnya ali katale eyo nga batuzuukusa na miguwa ffe nga tebatuyita ati muzuukuke nga tasobola kujja nga boonayita omwana omuto tizuukuka ffe nga batuzuukusa na miguwa twaliwo abaana 3 baatazaala muganda wange yagwa eddalu ye ne taata wange n'atuuka okufa nga tamanyi gyali yonna gy'oli muganda wange gyendi bw'olaba bino nnoonyaako tukwatagane gyali ali Samuweya eyo ndowooza mu bitundu by'Evira Maria gye mpulira gyali toyina namba ye siina namba bamuyita Jamada Katumba byonna gy'oli noonyaako muganda wo gyendi kati ffe twali waka 3 baatazaala twaliwo 4 ne mukulu wange Lukwago ne bana 2 nga nabo balina bamama baabwe banjawulo bye yasange waka okufumbawo twabonaabona
twayisibwa bubi yatuzuukusanga na miguwa ku makya ogw'ente waliwo omuguwa gw'ente omunene ogwo nga gwakwata nakkuba mu buliri sesobola kwerabira taata wange yangulya bulangiti ne bukya ku makya nga ayisaze n'agamba taata olaba omwana kye nagamba nti alina eddalu nga tosobola kwewozaako myaka 2 weewozeeko n'omuntu omukulu myaka 2 obijjukira ebyo myaka 2 okimanyi nti ojjukira omwana gwasoma naye mu bebi mu P1 naye kati bw'ovaawo negga nti ngambira omukazi oliwo emmere nti kyewaggula ayagala mmere osobola okuyitawo n'obyerabira omwana omuto abajjukira nnyo naddala ebizibu myaka 2 tulimbyemu myaka 2 nze natandika okutegeera nga ndi mwana muto kuba embeera gye twayitamu yali asobola okuntegeeza mama yakusula olina ebbanga ki yandeke waka nga nyina emyaka 2 kumanti okujjukira nti nzijukira byajja okunnona nakati kyaŋŋamba namugamba mama waŋŋambye okomawo ggulo okomyewo katikati amugamba otya mama nakaaba mama ne mugamba nti waŋŋambye okomawo ggulo ate okomyewo katikati wallahi ne bwe tugenda e Masaka mama akigamba bwe yandaba n'akaaba ne mugamba mama waŋŋambye okomawo ggulo okomyewo katikati myaka emeka ku myaka nga 2 kitundu ng'oyogera bulungi nga njogera bulungi omwana emyaka 2 ekitundu abeera ayogera siya aba ayogera batandika okwogera ku mwaka 1 n'ekitundu abaana ekitegeera mubyesobola kwerabira yafumba emmere ng'eriko ekisaanyi ekibeera ku malagala oba okimanyi maama waliwo ekisaanyi ekibeera ku malagala kiba kiwanvu nga kyagguli tekiba namajimbi wabula kiba nejjembe bwekiti yakifumbira ku mmere n'atuyita tugirye ffe baatazaala abaana bana nga kitegeeza ki tebayiwa mmere mbe tebayiwa mmere sikitegedde ekifumbirako nga ndowooza nga tagenderedde era afumba kyankya kyagira ku lulagala nabagamba mulye tugirye nga kyakoze green ku mmere akadde ako nga muliwo abaana bameka bana baatazaala bano bafa ddi abalabana bamama bonna nga olwo bagenda okufa bafa ne bafa asembayo mu myaka 2 twali 9 kati mama bw'amala oziika gwenzirako nga wa myaka 2 family netula ne bamugamba nti mama gundi mama walukwago yaliwo nga ffenna gwe tugenda okuddako oli gwaddako emyaka 2 nange ali mu lubuto ngenda kuddako emyaka 2 yamugamba mama walukwago oyo gugenda naye mu lubuto Allah bwali kuyamba n'omukuza wuwo Lukwago asigale mu family nze mama n'agenda n'olubuto nanzaalira gyanzaalira ensi netuka nemulemerera nankwata nandeeta mu family nankomyawo ngolubali abala bali luda nembasangawo bakulu bange ngobasangawa ewaka nga mama taata yawasadde omukazi omulala nawe nogenda bajoyininga nga waliwo bameka nga azadde muto waffe ate kati abamamawo nga waliwo bameka bewasangawo nga tebali nga liwo Lukwago ye nga Lukwago wali Lukwago afudde ndi mukulu yafa ndi mukulu myaka 15 anti watugambyeko nti waliwo abaana abana abasatu Saala ne Jamada ne Lukwago nga tannafa nembeyungako ne tubeera bana kati bo balagawa mu kaseera ako Jamada kusigala obwomu kati mu lubuto okuva mu mmange kyenjogerako bw'okitegeera ye Lukwago nga tuzaalibwa mu lubuto lumu munda ya nnyaffe ogwo taata nga mulala maama nga y'omu ne taata waffe y'omu nga bamaze oziika bali bonna omusanvu gufudde tusigaddewo 2 kati ffe 2 Lukwago yetta akuze yeewa butwa yetanga ye nga ensi emulemeredde bw'osurviving otya Lukwago anziruse ewaka anzizaayo ewa maama aneetuga nga tannaba kwetuga kyenzijukira yanzija nga wano nanteeka nku Freedom City nankweka naŋŋamba kaŋŋende kandeeta engoye zo nkunone tovaawo wenkutadde oba gwe bayitaga siya omumanyi ekiti omuti gwe bayitaga siya yandeka mu kiti waliwo omuti nga gwagwitaga siya muyantuuza n'agenda ekaleeta engoye zange annone olwo ng'omukazi asazesaze bulangiti yange n'agamba batuuse okusalasala bulangiti muto wange bajja musalasala naye ng'olwo abikola ng'alina emyaka nga 67 kati ono omukyala yali agenda okukaka akabozi gundi watatawo ng'oli mukulu kweyambuliramu omukyala si yoyo
gwangambyemu kumayo binye byonna jatubiramu Kakati. mu kamera ate oyo omukyala atuuka naye alemererwa olw'ebikolwa bye famire etuuka nga emulaba si mutuufu si mulambulukufu naye yanoba yanoba taata awasa omulala nga ye muwala muto ate fe atusangawo nga tuli bavubuka ate mukomyewo ddi Olwo olwo bakutwala anti kati gambye mukulu wange anzija wantwala ewa maama nkula omala okomawo nkomawo ng'omwana Oli mu omukulu bbanga ki? nga ndi myaka 13 olwo ntandise okuba nga nange nsobola okubeera ewaka waliwo omuwala mutonga ggwe osobola okwetegeerera nga tasobola nga ffe abaliwo talina kyasobola tugambayo tutegeera kati kino yali nga ffe tufuga kyali kigendererwa ki okwagala okwebaka naye ndowooza kuba nti muzeeyi yali Maama wo. kaŋŋambe nti taata yali tabeerawo nnyo ku myaka 13 ku myaka 13 nga y'omwala ali mu myaka yampita nno mu nnimiro nga y'omwala ali mu bbanga ki yalina emyaka nga 2 omuwala oyo yali azannya ne bato bange ku kyalo kitawa akaseera ko ng'alinga mu bbanga ki ng'alinga mu 40s 40s nafuna owabiri nafuna owabiri olwakale tusevulesevule mu majunia nenda batakomawo kakati olwo munnange yampita na mu nnimiro abasigadde n'abagamba basigaleyo nze ngende wakambeeko byenkola ewaka kakati bwe ntuuka ewaka twalina akasitoowa nga kali mu galagi nga muteeka ebintu nampita tigundi nti wanji jangu nga gwaliwo omukulu nga nze muto w'abali bonna bali basajja bali mukulu wange gwenzirako ne mwannyinaze ne oli oyabula abo ng'ani abazaala mwannyinaze yalina maama we n'omulenzi nga yina maama we ffe ababiri nga tuli buva mu kyalo omu nga wakomawo noono gundi yali mukulu wo nga ye yakulirawo ddala yabeerera nanti yanona mu nnimiro twalina ennimiro nga koma ku kibira yanzija ku kibira wansi eyo era mukulu wange ye gye yeetugira lwaki teyagirira kubali abakulu lwaki yayita gwe 13 saamanya kigendererwa ki nange kyenneebuuza okuvaako olupaka kati nampita nenvaayo mba nzija ebintu mu galagi yampita kwoza bintu basigale nga balima bali abalala mba nzija ebintu mu galagi nampita naŋŋamba gundi jangu bwe ntuuka ku mulyango gw'ekisenge naŋŋamba yingira nankwata ku mukono nantuuza ku buliri naŋŋamba kye tugenda okukola bw'okyogera nga nja kutta kati mwakikola nenkaaba ali sobola kikola kuba nali sikimanyi kyagezaako okuŋŋamba neyagezaako okunyambulamu engoye neŋŋaana eyakuba era yawunzika nkubye mu bulamu bwokikyova teweerabidde ekyasinza okuluma nga tumaliriza kyendifa seerabidde mu bulamu bwange nali nzannya n'omwana nga tuli baana bato nemmujjako ebyokuzannyisa bye nanzijako ebyokuzannyisa byange n'akaaba nenkaaba nemulangira eggwanga liri sijja kwatuukiriza naŋŋamba lwamwe muli banaku twala eri wamwe muli banaku benadde waka neŋŋamba mama wange abanaku bavaawa bazaalibwawa mama wange naŋŋamba abanaku be batayina abanaku be bataba na kintu kyonna be bayita abanaku zirali manyi nti abanaku ggwanga kuba namulangira eggwanga ng'oli banaga nti genda eri muli baganda nagaa twala eri muli banaku ewammwe kati nga mumanyi tuli banaku naffe tulina gye twavanga abanaku era bwe natuuka waka nekigamba mama wange n'akaaba nambuuza ni akigende mugamba ddaani nakinyonya naŋŋamba abanaku be basaka nga bwe tusaka emmere ku kyalo nga bwe tusabiriza omunnyo ekyo kyangwirako wa maama ate era nga nkuze mu myaka nga otuzewa mama mulundi omulala nga ate oli mukulu nga ndi mukulu kibaina okuwoza mama gwali naye ku myaka 2 otegeerayo ekigambo ky'obunaku n'okuwasiganya ebigambo ebifaananako bwe bityo kati awo nkufunye efomitemu maama nembeerako naye maama era okujjeko mba nava ku maama wange olwo nga neetegerera ŋŋendako eri bwenziveeyo bwenzira n'eno nagendangako eri nembeerayo nenzirako newa maama wange kati omwana bwaŋŋamba nti tuli banaku era nabbanja ono maama nabbanja bwagaba ssente ziyagaba waaziwo eza covid waziwulirako eza covid zebateranga abantu ku masimu hatuwaliiwo n'olwo ssente zebagabanga mu covid bwe bazireeta nti bazigabira abantu ku radio station n'amativi negagamba nti abakungu balidde ssente z'abanaku nagamba bannange eggwanga lyatuuka ddala likolamu eggwanga eddala ery'abanaku era wallahi seewandiisa kyekyanzijira mu bwongo neŋŋamba nti zimama wange yaŋŋamba nti abanaku
be bafaanana bwe bati ne bwe bati kati nze siri mu abo Mukama yanzijayo era saazifuna era mbulamu bwange kinkosa nnyo bwe mpulira ng'omuntu akiyita omuntu nti oyo munaku mba mmanyi oba lyeggwanga lye oba kyekika kye nti bo banaku nga bwetunagamba ab'engabi kimpisa bubi nnyo saagala kiwuli obulamu bwange bwonna ennyabo kati awo okula ojja mu kibuga handika okukola amajuni omusenkano zijje Kampala nga nyina emyaka wakati we 14 ne 15 olwo ng'ate nvudde wa maama atosoma nze okimanyi sirina dda akapapula akaliko 2 omulundi gumu tewasoma sirina dda akapapula akaliko 2 omulundi gumu nti kumakyakero mirezi nga wayimba oluyimba ekyanemesa kati ekinnemesa nyimba akayimba ako ekinnemesa okusoma engeri gye nsiba enviiri omusudaani ankubira essimu ali mu nnyonyi eyo ng'ayogera luzungu agala musiba dreads ndi waka njoza ngatto kati byayogera n'ayogera nga nkwasaamu bimu nennemu okubagaininga naye mu ssente olwajjako essimu ne nga mwana kale singa nnasoma oluyimba lutandikira awo nina omwana olwono omwana kazi yani atera okukola content we nga ali mukuwo nga anaaba yankubiddeko era wetuviire wano ndabika ngenda munoonyaako mulenzi oyo yaŋŋambyemu kaawo yagamba oyo nno gwoli naye nga muntu si mwangumuuko aliwo omulenzi oyo munoonyaamuuko erinnya ndyerabidde naye gaalinaku bamuyita Dadi Kyangwe bamuyita Dadi Kyangwe naye muvubuka muntu lwakiyisako erya Dadi ng'okankanya olugalo yaŋŋambye munoonyeeko omulenzi oyo nako mumulaba nga wa myaka nga 10 siddanga mumulaba yanzinirako mu luyimba lwange olw'emboona nabazinisa gurupu yalina kagurupu akazina kabaana nga 5 nga balina abakulira yeyabampa njagala nomunoonyako ndowooza na lwaleero lwennyininyini luneeno lwekuvira atagamba ki Mama Junior waba akomyewo just twagala tumulabeko Mama Junior anaatera okudda alabika agenze kuteekerateekera abaana kyakulya nayongere paka omulenzi oyo naye emboozi gyombuulire muganda wange yo bannanga bagamba buli omu waali walabira omwezi n'enjuba ate era ne bagamba omanyi abaganda balina engero zaabwe ze baagira ate ne bazituukiriza oba nekituukirira ate nayitaayita yatenda nyina okufumba kati gwali ofosingiddwako step mother wakwebakeko mwebakeko ku myaka 11 naye nga wakiwona gwe nakiwona kuba nali simanyi kyenkola totadde katambala ku maaso sisobola kulimba naye nga mukyo kyensinga okusaba Allah buli lunaku emba ngenda okwebaka ampeeyo omukisa ne bweguba mwezi ogwo mbeeko kyempa maama wange mbulamu obwe musangula amaziga gyali omukadde Masaka ekya bayitayo Senya kyabakuza w'obutera nze taata yatya 2018 yafa yatya okufa kuba kutya tukuyita kutya ewaffe lwaki sikwerekereza nerekereza munnange sanso okulaba kuba wabanga akomyewo gye tutogeremuuko kale munnaye gye baleko tutogeremuuko naye nno eggayi nja munoonyako lwaleero kubanga sirina budde nanjagala kolaki kutambulamuuko anyway ababadde ku Nyondo Media ekiwagula wammwe amanyi amazaali wagambye ani Jumba Kuraishi Jumba wagambye yeddira nkima akabbiro takamanyi naye nga yekyewagula amanyi agakola sente era gwetumanyi nga tajuniya era noonya mu byonna bampita kyewagula nyina obuyimba bungi wakawunti asobola okunoonyayo ku Facebook kyewagula bonna kyewagula buli wotuuka everywhere kyewagula neyanza nnyo neyanze Mama Junior mba musika njagala mubuuzeeko naye nyinonye ku mulenzi oli ayoko nekyambuulira omanyize nange wayi kendudde omulaba osanga era agenda kukutwala mu bye byakunaaba kale mbeere bulungi sinaaba